Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Bamusibye emyezi 9. So I'm calling upon those of us who are able to record. We need to see exactly what happened, because when the court was giving the ruling on Aron Chiza, they stated that he assaulted an orderly. But what my eyes saw were orderlies, not one. Orderlies assaulting Aron Chiza. Even when he was at the dock, I saw him being assaulted. Court. Martha Karua yono gundi. No Kenya. Omukyalo oyo. Nga bwaba agezaako okwogera ekintu kyonna bamugamba. You are foreigner. Let me just state my case and then the I'm still advising. I don't want to show you really to. I know you are from a foreign country. Council Pabo, you are saying that court is following what I'm saying, but I'm referring you to Regulation 63. You've just witnessed what has happened in court. What do you make of it? Look, the challenge with this court is that it operates in a very preposterous manner. No observance of the law as it should be. Yeah. So when you don't follow the law, you end up running into brick walls all the time. Aron Chiza is a known lawyer. He has been part of this matter for a very long time. And I know he is injured. I didn't speak to him, but from those blows, he is injured. A court's first duty is to protect human rights. A court or a tribunal, and it is in the Constitution. Nothing about his well-being, just a sentence. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Tugoberera ku Beyond the newsroom kote Next Edition TV. Olunaku olwaleero wabaddewo ensasage mu kooti nga baloya Kanokiza besije okuli musajja mukulu amanyikiddwa nga is it Aron Chiza, then Martha Karua ne Elias Lukwago kwoteeka n'abalala kubanga bo babadde bawerako. Olunaku olwaleero Aron bamukutte mavumba awo ne bamugaliramuko mu kaduukulu ka kooti era ensasage ebadde y'amaanyi. Okusinziira ku leader of opposition Ssenyonyi ategeezezza nti eno kooti eriwo mu bumenyi bw'amateeka kubanga ne byekoze byonna tewali na kimu kibadde kitunuulirwa nti kigoberera mateeka. Meya bibadde ku kooti Makindi biraga kifaananyi ki nno bw'otandika mukadde kano nga bw'otandika okusaba ku byenfuna wano bamusibye emyezi 9. Aron Chiza bamusindise ekitali okumalayo emyezi 9. Omusango ogumuvunaana musango ki ogumuvunaana? Gwe osajja nga bakambwe nnyate kutwagala okunoonyaako wano. Tuli ku Next Edition TV Beyond the newsroom gy'osenzera okubeera nga ate otugoberera. Omanyi mu Uganda yattu eno buli kimu kisoboka okubeera nga ate ekibeerawo. Buzibu ki like kubanga naye ndowooza bino nga bigenda mu maaso tukkiriziganye waliwo kitagatta, waliwo kitali kituufu. Era bannayuganda njagala mutegeere nze nawe tukana endowooza ne ngamba nti bwe kiba gavumenti eno ekyaliwo kubanga omanyi kitulaakinga buli muntu yenna yeeyagaliza, buli muntu yenna alaba nga munne kyakola ali mu bubadi. Dr. Kanokiza Besigye abedde mu kkomera ebbanga lino lyonna ng'alina abantu b'endaba bali ku intaneti nga bawooza ali mu bubadi anoonya comeback. Katolo baloya abadde balina okumutaasa bagamba nti omu bamusindise mu kkomera for 9 months. Do you know what it means?
eriyo mutagenzo gera mukabadi mbyagala musibe myaka lawyer morova ali ku ddala lya lawyer ndiba musibe emyezi 9 Uganda iragawa awo kawoka nze kankubulire deni awo kawoka wampe ebirowoozo era nze omuntu kubatunira Dr. Kanokiza Besigye manandi sabidde sala nga musajja bamute myaka gye tekyetaaga komera musajja bamute but you find someone ngakulya kulagana yali mukakafu nnyo aka Dr. Kanokiza Besigye oyo bali ku stanti bali ku bubadi ngo omuntu ali mukomera era n'abagenda mukomera bakulaga bamusanga mu lukomera. Waliwo embeera gye bayisizaamu omukyalo ono Martha Karua ku court. Martha Karua yono wegundi nowe Kenya omukyalo oyo nga bw'aba agezaako okwogera ekintu kyonna bamugamba you a foreigner you won't understand this kino tojja kyegera you know nga balina engeri gye ba mu provokingamu gye bamutreatinzemu mu court olunaku olwaleero jjukira nti ne okumuwa license emukkiriza okoperatingira wano nalwo lwabadde lutalo era ndowooza gifunye lunaku lwabadde luwaggulu kubanga Kizza Besigye lyamazemu tosooke twebuuze kigendwa kye kiri mu kusiba Kano Kizza Besigye kumunafuya what are the motive factors ezo n'okumumalamu amaanyi kuba bo bagamba nti yasangibwa n'ebyokulwanyisa yalina emmundu era nga ekyali ekikulu yali ateekateeka kubeera ng'akola byonna okumaamulako gavumenti ekyo nakugambye nti kati ekitazisa okuteekebwawo kuteeka mu bantu katengo bwe kiba otandisa okwatakinga aba lawyers kati eggwanga tuba tulifudde ki kati tetukyalinayo sekita yeetengeredde yes kubanga kati lawyer eyandibadde awoleza abanga naye kati agenda mu kooti oba mu musango nga bamugenda nti nawe tusobola okusiba osuubira kukola ki kuba mu Uganda bwe bityo bitandika at the end of the day gendo kunzika nga bwe tuba tuli awo nga twogera tugamba nti journalism it's the fourth arm of the government amawulire siga lyakuna ku government oba eritambuza eggwanga naye ekintu kye basooka okwonoona mawulire meeya kwali gakwata ne bagassa mu nkwawa zaabwe abakulembeze nti ethically a journalist takkirizibwa kugenda wa meeya mukolako interview meeya n'amuwa transport kye basooka okukola kutuwa kyayi nabalemesa ne babamma okwogera baba tokyalinze babakubye babasibye kakati it is the same thing applying ku ba lawyers buli sector yonna bajja kuwunzika nga ez'emikono gy'abakulembeza we bagyetaaga abafuga because omusajja gwe bakuta Aron Kizza he's one of the top lawyers mu ggwanga Uganda era abaludde mu zino ensonga era abaludde batambula n'omukulu Besigye tegerekese bulungi so kyenjagala okutegeeza bannayuganda ti bino byonna bye tulimu ekikyatukuba kintu eki tulemye okukwatagana let's assume nti pressure gye tuteekawo nga tubanja ba political leaders abalala singa gye tutalekawo okubanja Dr. Kano Kizza Besigye singa olowooza akyaliyo singa pressure gye tuteekawo okubanja ba political leaders abebyo biina ebirala singa gye twataddewo ne ku Dr. Kano Kizza Besigye ngolooza singa akyaliyo you know what kyekiremesa ekyo munnaye buli omu alowooza nti kati anoonya bubwe anoonya bukulembeze mu Uganda otandikawo NGO otandikawo ekitongole nga buli omu ayagala bukulembeze era olinakunenalaga lwakiwadde kiwane kati waŋŋambye nomugaba bannaye kyogaffe era tuwandiise ku URSB ekigendererwa kyakuleka nga tukyusa bukulembeze naye olwaleero oli yakulaga oyo andyako pate andyako swaga ayagala kuziika mawulire gange at the end of the day end up ng'omusajja omu ali mu kuluzinga bulamu bwe ba lawyers be nga teri amukubira ndulu abandi badde bamukubira endulu tulowooza ali kubibye olunaku lwajjo Bobi Wine yavuddeyo n'ayanukula tweet za Jerome Hose Kainerugaba nga mu tweet yemu yamugambye ajja mutemako omuntu waguteekwe wali eri Bobi Wine agamba I don't take such tweets for granted
nga balamubwawaga wali eri mu comment section ku tweets nenga aba bantu bagole tweets zaabwe ddala kweri nga lwaki sizabwe nga account ziri verified kisoboka kugiverify kisoboka kugiverify nga siiyo zino omuntu nino okukkirizamu okwo nti owaayo kubanga omuntu omukulembeze CDF tabani w'omukulembeze ali mu buyinza. How can you state such a statement? Kale ne bukakubadde ki nekisobola kusimatuka kitya? Yagamba okulumba Kenya mu wiki emu eweddewo. Was it really Muhoozi? Tokozera ku Twitter handle yemu. I've ever heard of General Secretary Kabanda David ngalaga nti tweet si yake inalagaba Muhoozi. Leero babadde ku NBS Morning Breeze. Kabanda ne waiswa mufumbiro. Kabanda na verifying ebintu ebyo ngagamba kituufu asobola okugamba okubeera nga akutemako omutwe but politically not physically. Oba bukyabadde omanyiza wale ebinsukkako yavaayo n'atusuulamu nga tugenda mu Christmas n'agamba Mpuuga is a presidential material. Netwebuuza ye story ki bannange mutabani w'omukulembeze w'eggwanga kiki? Omanyi nina omuntu omugwe nadde njogera naye nangamba ebigambo bya Muhoozi ebyo mubireke Muhoozi mutamivu ne mbagamba please teriyo omuntu asobola omutamivu tabagambwa ate waliwo omuntu ayagala okubateeka mu perspective okubateekawo nti mumutwale ye nga kino. Nyumirwa nnyo nja kusanyuka nnyo ng'akozeewo ku vidiyo emu ng'abyogera mu butambi. Oyinza obutamulaba kubanga there is many ways of killing a rat. Nze kyensaba bannayuganda bategeere oba ki oba boogedde biki we have no problem tetunafuna bizibu we have no problems wante tunafuna bizibu. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.